ate ndi musajja muyimbi mukubi walaga, ate nze omu ku basajja abaleeta amasappe mu Uganda era wakimanyi. Kati baleeta amasappe ago Dogoya yanogoma nga ali mu P7 nangamba designer kulaba nnyo mu magazine mwana, kulaba nnyo mu mpapula z'amawulire, naye njagala nange otungirewo ku kyambalo ekyofa nga kiringa ekikyo, nze nga nkolera mu Kiyombe. Baza mu bantu bambagamba bakubutufuna tukisoni ono bamuyita designer Kenny. Baza basinga balaba Valentine bulijjo omusajja kumulira okuba kubukedde TV ayise ebivulu mu lunaku lwa Valentine yo bamuyita designer Kenny. Mukubireko mu bugalo ono bamuyita designer Kenny. Naye yafuna tukanunze kati nga nzirayo okemabega ono bamuyita Sekala era ngera babiri bimukwatako naye oyo mukulu waffe ngera kuba babiri bimukwatako. Kati nze dogo baneegomba nangamba nti nkolerayo ekyambalo ekifaananyiza ekikyo, ne mutungira ekyambalo nga kyaswaswa nga kyanswaswa naye nga nkiwunzewunze. Kati nga alina engatto ye teyalinga zino wakati zino beziyita Jamaican style za kajambiseera bino. Okay? Era ngenda kuba mbanjulira omusika gwe tugenda okuzza mu masappe nja kuba mubanjula nga kyabawulira ebyafaayo bya Dogoya. Dogoya bwangamba nti alamutungirawo ekyambalo n'ekimutungira n'asanyuka. Kati bwasanyuka yalina engatto ye nga yanswaswa nangamba designer tulina VD mbadde njagala ojjeko ku ssomero lyaffe olabe onaye bwe mba nvimbyemu biseera nga sibeera nnyo nabudde na biki naye ne ŋŋenda. Kati Dogo nangamba ayi naye mwana otambulira bulungi kuba Dogo sitailo ezo zantambulamu Dogo yazikoppamu mu loowo naye ate ye n'azikejjesa ekikubireko mbugawo yazikoppa ate n'azivimbisa naye nga jjajja asigala ani zineesigala nga ndi jjajja. Kati Dogo nga tutambuza obulamu bwaffe nga tutambuza obulamu bwaffe naye kisinza okunuma mu byonna nti tubadde tumaze okukola erinnya Uganda wonna nga batutegeera ne mu nsi z'ebweru nga bamanyi mu Uganda mulimu Abajamaika bawera ekyalwaffe ali Bulaaya yatubuuza Alusidani yagamba abasajja beeri bamala bakutikirako ne bagamba ne Uganda waliyo Abajamaika baayo. Kati ng'eggwanga litandise otutegeera naye kyetubadde tukoleredde aye tubadde tunatandika kiryamu netwandikidde okukiryamu Mukama wayitidde Dogo kyamukisa mubi nnyo. Naye Dogo tuzze tukwasaganya buli kimu. Kati Dogo Mukama n'amuyamba tuba omusajja oyo abadde ayagaliza ye musajja abadde ayagaliza ate Dogo ng'akuwa ekkubo lya ssente nga tanyiiga ng'akuwa akulaga naga designer. Kati mbadde njagala tupulaninge wano tuteekemu bweziti tujja kufuna bweziti. Naye ate Dogo abadde omugagga mu mutima naye nga mwavu abadde mugagga kungulu naye ng'ate mwavu mu mutima. Bado kubali tugenda litukuba olumu ebivvulu nga bamanyi abategesi b'ebivvulu mu bapromota beefuula nnyo abagezi. Amala okkuba ekisaawe yabategese ng'agamba agenda kukuba kabaala mutuuka eri nga yategese kisaawe. Kati n'akikuba ate sene okugeza mulina sente ze mwateesa ate balance tayagala mu lwakati Dogo nga muganira omusajja oyo ayagala kulemera ssente zaffe nga Dogo aweza kimwaga designer mwana nsaagala kulusanya nnyo obulamu bwange bwegenda onyonyola abasajja bakuwa ssente. Dogo nga ekintu akivaamu mangu ye kugamba netagala nnyo kintu kimumalako mirembe oba kintu kimukubya nnyo pulesa. Kati nze nga nozoba n'abasajja nga nkyakana nabo nga batola jagaffe nga Dogo agamba ekituufu baaba olina kumbeerangako kiro kubanze simanyi byakana sukaali wange alinnya mangu okitegeera. Kati nembeera nga nayuga Dogo kuba Dogo namuyiga okusinziira bwe mulaba embeera ze zonna nga namusoma kuba tumaze emyaka nga 20. Omuntu gw'omaze naye emyaka 20 oba omutegedde buli kimu nga naye akutegedde buli kimu si bwe kiri. Olufaanagana gye tufaanaganamu Dogo abadde mu sitayiro zize nange nga nina mu sitayiro zange naye so gye twakola yali ey'amaanyi twagikubawa mitanda ku PTC abayimbi bonna ne batuwerekera twali tusonda sente zigenda omujjanjaba omutima. Kati kusonda sente zigenda omujjanjaba omutima era ne tulanga show abantu ne bajja. Abantu bwe bajja
batusondera sente netuzifuna naye twetwagala miliyoni 320 naye ekisonje twasembayo okukula wa bitanda twagijjamu miliyoni 18 nazo nazibako kyezikula naye nga bomanyi Uganda eno n'embeera yayo buli kimu kiri waggulu ne twatulira kugenda bweru gyokujjanjabira ddoogo naye tubadde tukyakikwasaganya tubadde tukyatoba nakyo kati nga tubeera n'eddoogo emyaka gyonna ddoogo ng'avaamu ng'afuuka maneja wange tubadde ne promota Kabiito Mr. Promota Kabiito yona jangu okolano bantu bakulabe tubadde ne promota ddoogo yafuuka maneja wange nangamba designer oli muyimbi naye nze badde sinatandika nnyo saagala kuyimba nze njagala kubeera nga masape gaffe nga tuba tukoze show tugamba oligiro designer eddoogo wali yali asinga amasape tubadde ne kulu yaffe namba nga bagita crossfire ono full stop nga era bwolaba posta ebeerako kulunga bwetulaba wano full stop emiriraka ekikuyeko omugalo full stop onaye era naye agenda kwogera obudde wagenda kwogera tetugenda kumala biseera bingi nnyo naye nga twagala tumanyine kubanga ffe tubadde tumanyi ddoogo n'abantu abala tugenda kubawa chance boogere bajja tulinawo ebitiibwa bangi tulina baka bapalamenti tulina ba onalbono tulina bagenda kwogera naye tusaze tutandike nga bukyali twogere mbadde njagala mbabulieko ku bikwatagana n'eddoogo mpapafulistapa mugajja kwetegera omusajja mukulu amaze okulabika mute ajja kubeera amaze okulabika ndowooza myaka gye okyagenda kati nga tugenda ku show ekifuku kikyankalanya nga bwetulaba ku kkulu yaffe eno bwe tuli ffe tubone tulina akabadi kaffe n'eddoogo kakakwezala era ndowooza abasinga balaba bukendetiba balabye emitimbagano gyonna gye telefayino zonna muzirabye nga twezalawa naye nga tunoonya ki tunoonya amajja nga ffe tutuusa conference ddoogo natandika okuterega ebipale byenyambala n'agamba gwe design ebyo ebipalepale ebyo tezisobola bbi nenjega ebikatto byebyakolere katera mugaago byebikatto oga tukumanyikumyokwe babawagizi baffe nga balina competition ebamanyi abasajja naye wakusanga omuwagizi wa dogoli yagamba ekyo kiddoogo kigera nekinsawo epikipiki nenze kyandaba nenze njagala kitulagire kati fe gye bakomokayana tetusanyukala tumanya nti abaja tugenda gakola ki tugenda gafuna oba omubadi waffe naye nga bwetusanga wajaluna mu biruku ekyandyomu nga tunywa ffenna akacyayi tutola mu mbaati emu kati abamu ne bibasomeramu naye bba tolwotuuka nga twawuka nga tetwemanyi tewali bamanyi munne kati tutambuziza ekintu kyaffe okumala emyaka tubali twakamala emyaka kuba ekintu ekyo tukitandise twamala ekizimba ne tumala ne tukitandika ati tubale tumaze emyaka 8 gijjudde nobwo naŋŋamba designer tetusooka kwagala nnyo sente tusooka tuzimba eggulawundi kubanga abantu gye bakoma okukumanya ze sente netutambuse ekintu kyaffe nga femubadde munaba musajja abadde batuyita ku mikolo ngabatuyita era nebaza babayikaabo kyobola nti babayikaabo bakoze omulimu gwamaanyi nnyo mukujjanjabadogo fena tukoze buli kimu babayika mubakubireko mu ngalo abasajja bange bamaanyi nnyo ngaomulaba babayikaabo basajja bakabi nnyo era tujja kukolereramu ate omukwano gwange neddoogo tegugenda kuvaawo tuvuyaddala mu famire tugenda kukola buli kimu kyonna ekyetagisa okulaba nga n'abaana ba ddoogo babeera mu mbeera nga tebagenda kujula tugenda kikoze era mugwomwene tulina ekivulu babayikaabo kasita tubayita tugenda kutuusa conference tulina ekintu kyetugenda okutegeka ku big bay kibuye nga tugenda kuyambako kutuwa ku buyambi ku baana ba ddoogo tujja mujjukiranga kuba amasaffe gaffe tebagala gaveewo ajja kujjukirwanga ekitegeera ono yagenda okuba omusika wa ddoogo omukuyireko omugalo babitasekala omusika wa ddoogo mumasatto naye tulina omusika waffe omutuufu yenna ku baana ba ddoogo bwetugenda naye era mujja kuba mumulaba nga bamuyita sekalala omukubireko omugalo mwana ddoogo enyini yamweyondera yangamba designer omusajja wazerebanga mudeo omulaganga sitairo za kagombesi kati promota Kabiito
ekyo. Ekigambo ky'ensembyayo nga nkyogera abayimbi ze bapita original designer nkyawa njagala wemunaaba munaabuzinteremisogera siri musanyufu badogo omubale bamulabire mu kitimbu ky'amasappe naye ate abakoledde logo abadde akuba drive z'abayimbi abanene. Nze omuntu wankyawa kubanza sina kugenda kuze sitabakabirira bayimbi naye nze mbabuulira mu loti bwemukola nemufuula mu muntu mumwagala nemumusudira nemukola biki tulina abayimbi abatuyambyeko nga bajaluna mubiri babadde manaja wa Kapiripiti akoze omulimu munene nnyo abadde alina byatukwasaganya era kati ebiyambi kiriya buli kimu kibadde kiriya naye twagala okunula abayimbi babadde bakyemanyi abayimbi kiddamu abayimbi situbasanyukidde mwana kubanga kino kiringa lutabaalo ekyo kibawange olina kibawo nebaba olina amagye agalinga atya budde bwonna olina okukkirira muno tulina okumanya Katonda ekisookera tulina okumanya ani nabadde abadde alina amasappe mangi naye ng'amanyi Katonda abadde alina amasappe mangi naye ng'amanyi Katonda okitegeera omusajja abadde asaba buli lwa Sande nga bwe tuba tugenda namugaba okuyimba twogagamba designer bayibuli erowa nze bayibuli yange mweri mu mbogo kantambulirayo omuyinza okulabanga abawanga ng'abakire tumanyi Katonda alikojja kuweza tino kayo sitayiro nga kibanga nnyo alijja kwewuunya nga nze ngenda okukolaga kuyingira waliyo wakabi Katonda nga mpadde toweza kubanga omwanyi nakiru so njagala mukimanyi netuli basajja bamanyi Katonda okitegeera bayibuli nga weegambira mu Luka 10 ensula 22 onyiri y'olw'omwenda akkiriza nze walibanga afudde aliba mu kiri so kati temugamba nti ne muli bakabi nnyo mwana mulina okumanya Katonda era olumanyanga nti mulindu munnaffe alina kyabadde mumuduukire kuba nze gabadde amativi gonna mbadde ku zi tivi zonna bayibuli yange mugirabye mutuuleko mugayo mugirabire nze manyi Katonda mwana era ne Katonda nzikiririzaamu kwanze nalwalako amaaso gange ne gaziba ne Katonda n'agazibula okitegeera naye nebaza abayimbi batuyimiriddewo babataluna mubiri babadde batukwasaganya okitegeera twongera okubasiima mwenna bakaddeko kyebakola buli kimu nakubadde tubeera mu bbaayi y'okujjanjaba ddoogo nga tugezaako ne tumusabira n'essaala naye Katonda tatuukiriza naye Katonda kyagera tekiba kibi oba Katonda kyagera tekiba kibi naye tubeebaza mwenna abakoze kyebakoze sigenda kulwawo naye nga nebaza abayimbi abatubuyereddewo juzi Kabako twabadde naye mu lumbe Kabako sina kyemugamba wayo yategedde ekyo twasuze naye manaja wa Kapiripiti buli kimu kyonna yakikoze twabadde naye ekiro ajaluna mubiri basajja mwena muli basajja bakabi naye abatalina kyebakoze namwe mwabeereremu mwana kutegeera